Ampuliriza wadde embeera y'obulamu tewoomya nnakabululu naye okwewaliriza nteekeddwa anti bulijjo enywera yeerima. Mpozi nga sinneeyongerayo na kitundu kyaffe eky'olwaleero mu Essuula eno gw'owonya eggere y'akatabo kaffe OGWALO Nkeesalukya kantuwale guno gw'empita omukisa okubaagaliza ebikujjuko by'ennaku ze twolekera Mukama abasobozesa okuzisomoka obulungi bamikwano. Ekitundu ekiwedde twabadde mu Essuula nnaku teba y'omu mwe twalabidde abatambuze ababiri omwami n'omukyala abaali banoonya obubuddamu oluvannyuma lw'ewaali ewaabwe okusaanyizibwawo ssaako n'abaana baabwe okuttibwa. Bano baggukira wa munnaffe Kawooya eyasangibwa awummulidde mu luggya lwe. Wabula ng'awulidde ekyali kigudde ku bano tulaba ng'asalawo abakkirize beebake we banaava okunoonya ewandi aw'okuseegera. Naye ekitundu ekyo oba Essuula eyo we twagifundikiridde ng'obudde matumbi wabula ng'omutambuze ono afaanana ayagala munnaffe amubudamize ddala era awo we twakomye. Kankusaba onzikirize we twakomye era wennyini we mbanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu Essuula eno gw'owonya eggere. Okusalawo kw'okubudamya omwami ono awamu ne munne saakukola bw'omu. Namala kwebuuza ku mukyala wange naye kino n'atakirabamu buzibu anti bulijjo bagamba ssanyu teribeerera. Bw'atyo ng'alina endowooza nti osanga lumu nze naye ffe tulibeera mu mbeera y'okusiyagguka empanvu nga tunoonyaawo okubudama. Kale bwe kityo ng'okuyamba ali mu mbeera gy'olowooza nti lumu naawe oligibaamu kibanga okwesaggulira emikisa. Twasalawo bombi ne tubawaako ekisenge kimu era bambi ne basiima bya nsusso. Era singa kyali mu ntegeka ya Katonda amaviivi gaali gaakubamera biwalaata si ku ngeri gye beeyanzaamu mu kusooka. Essanyu ettono eryo eryabali ku maaso nze ate oluusi ye yannakuwazanga wakati mu kubasaasira kuba nnali nkimanyi ng'enseko zaali z'akaseera buseera batandike okukaaba okukira ne bwe nnali ndowooza. Mu ntandikwa emirimu twagikolanga kumu era nga n'emmere tufumba kumu. Wabula akabanga bwe keetooloola omukulu yansaba mufunireyo ke yayita akawugiro ku kibanja kyange alimireko asobole okufuna kukigulira magala eddiba. Anti mbu wadde nali ngezaako nnyo okumuyamba kyenkana mu buli naye nti waliwo ebyo bye yankisanga naye nga takoma bukomi ku kyakubyagala wabula nga n'okubyetaaga abyetaagira ddala. Amazima kino kyali kyakumpewulira ddala anti nange nali ntandise okukaluubirirwa okulabirira kyenkana amaka abiri okwali ne ge nnali siraba nnyo we gaŋŋanyulira. Wabula ekyandeetera okusooka okukaluubirirwa mu kusalawo y'ensonga y'okuba ng'ekibanja kyange kyonna nali nkijjuzizzaako emmwanyi era nga n'ezisinga kyenkana zituuse okunoga. Kale bwe nalowooza okumala gawaayo ebibala by'entuuyo zange ntyo ne nsooka nninnya ku kyawakati. Munnange kye yali ansabye nga nkyakirowoozaako ate kyanzibula amaaso ne mmanya nga mu bwongo bwabwe ekyokunviira tekiriimu. Kuba omuntu gw'obadde alowooza nti enkyoba oluvannyuma lw'omwezi agenda bw'akusaba ew'okulimira ebikulira emyaka otyamu. Ku lwakino nasalawo nnoonye amagezi ag'okubeegobako era kye nakola nga nsalawo mbawo ekitundu ekyali kisinze okubala emmwanyi nga kye ŋŋenderera nti bwe bazinoga ensimbi ezinaavaamu ze mba neeyambisa ng'akatego okubasigamu obuvumu bw'okunoonya akatundu bagule bansegulire. Wabula maama kino bwe yakimanya teyakisiima. Yantegeeza nti kyali mu nsobi okumala gawaayo ekibanja kyange ekyali kinyirira obulala mu bantu be simanyi na nsibuko ate nga mbu ye yali atandise n'okubeeka engero okusinziira ku be yawuliranga banyumiza be baanyumizanga. Nga mubuulidde ensonga eyali enkozesa kino era teyagimatira
wabula n'antegeeza nti lwakiri abafunira ekitundu ku kibanja kya ssebo oba sseekyo noge emmwanyi ezengedde entunde mbawe ssente enkalu okusinga okubagabula obugagga obw'ensibo bwe bataalina kye bakoledde. Kino ate nalaba nga kufuuse kubaginya buginya okubabwa embuzi n'omugwa, era kye nasalawo okugenda nakyakubawagulira ku kibanja kya kitaffe batandikire okwo oba kubeera wange ebbanga Mukama y'alimanya. Abaali baweereddwa baatandika okusambula wabula nga si bamativu bulungi, naye nga nange obutali bumativu bwabwe mbwanukuza kukona era ddala nga siri mwetegefu kukyusa mu kino. Baabyogera nti ebirwa byefuula ddala tebaalimba, anti n'eyali yajjira mu miranga gy'okunoonyaawo okubudama yatuuka n'amera ng'afuuse nnantagambwako mu maka gange. Be yakoleranga mu bwekengeze bw'obutaagala kunsobya yatuuka nga takyafaayo ku ngeri kyakola gye kinampisaamu kasita abeera nga ye ekyo kyasangiddwa ayagala okukola. Ekitundu ekyali kyamuweebwa yatuuka n'akigayo obutono, wabula kino teyakyogeramu ffe naye twalabira awo ng'atandise okutema bw'asensera okusukka we yali yalagibwa okukoma. Ku kino ekibanja kyennyini ne maama kwe yali alimira mu kaseera kano, wabula nga tannamuvunaana bw'ayitiridde yasooka kubimpitiramu mu ngeri ya bwadde n'erigambwako nnyini ryo, anti nga ye bambi talina butandikiro kuba ono nze nali nasalawo okumubudamya era nga na wano we yali alimira nze nali namukutulirako wadde nange maama ye yali yandagawo. Nasooka kufuuka kyesirikidde ninda akaseera akatuufu, wabula bwe nalaba ayongedde okumera ne nsalawo mwatulire, anti bulijjo n'ow'ebbango bw'otamuwemukira ng'okwebikka toogeze. Wabula gwe nali ndowooza nti waakunneetowaliza ate yantuuza mbibuuzo mbu ng'ayagala mumanyise oba akawugiro kaali kasobola okumumala okuggyamu ensimbi ze yali yeetaaga. Amazima naseka amajeemulukufu mulinga neebuuza ekiwago ono okumulowoozesa ng'eyagula. Wabula olw'obusungu saamuddamu ne mmuleka, wabula ne nsalawo olutalo lw'okumulemya ndulwane mu kimpukumpuku nga siimaleeko na jjoogo lya Ssebajja okwota eyali ayagala okunkiza entannama. Naye ebyembi nti nze we nalowooleza okumulwanyisa nga ye yatandika dda era nga mweteefuteefu okukola buli kimu ekisoboka. Obutakkaanya bwabalukawo wakati waffe era ne bulandira ddala okutuuka ku buli bwe twalina enkwatagana, era mukyala wange n'owuwe baatuuka nga tebakyayinza kukoza mu kibya kimu wadde mu kusooka gwali gubasaza mu kabo. Era singa si bukkakkamu bwa mukyala wange obwali bwamusukkuluma yandigenze okufa nga bamegganya emirundi egiwera, kuba kyali kimunyiga okuwulira nga gwayita mwami ate nga waliwo abamuyisaamu amaaso nga bano bwe baali batandise okukola. Wabula yafuga obusungu, anti bulijjo n'omuliro teguzikiza muliro, era empiiga n'empiiga terima kyalo. Nze mukyala wange mpozi ne mmange entalo ezisinga zaatumegga si lwakuba nti twali banafu, nedda, naye ennwana y'ababiri bano ye yali esukkulumye ku eyo gye twali tusuubira wadde abeetegefu okulwanyisa. Anti okwawukanako naffe bano bo ebintu baabitabikamu n'ebyogera tebirabwa, wamma ne twongera okukaluubirirwa. Ampuliriza omulungi, akadde keeko n'embeera y'obulamu yeeyo. Nkusaba onzikirize ebyolwaleero mbiwunzikire wano, ate olundi we tunaava tweyongereyo n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssula yaffe eno yennyini. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.